wabula wootabeeranga watambulanga n'ogenda mu bibyo omwami we yaleetanga omukazi ono ewaka yaleetanga omukazi ono gwe mbadde nkulaga ewakaawo era olunaku ndozala bwali budde bwakumakya ng'omukazi oyo asuze mu nnyumba yo mu makaago era ndowooza olaba omwami yaggalawo ng'afulumye n'omukyalo ono ne batambula ne beeyongerayo mpozi ate agenda akole era ekiro ekyo baawo yakomawo n'omukyala y'omu mu makaago era baayingira ennyumba ne batuula mu ntebe ng'abaagalana we babeera n'amubuuzaako mumbuuza gye omuntu yenna gye yandibuuzizza omwagalwa we ndowooza obalaba omukwano omungi ennyo bambi mu mukwano omuyitirivu wabula ekyo yakikolanga nnyo tesimanyi nakumanyi nkitegeera era ndinakola kyonna ng'omusajja ono bannange si yangu omusajja yankola bubi ono simanyi nakumanyi buli kiseera we wavanga ewaka n'otambula n'ogenda yonna gye wali ogenze omwami ono ng'aleeta omukazi ono mu makaago era ebiseera ebisinga omukyalo ono yasulangawo ndowooza olaba era obudde bwali bwakiro omukyalo ono yasula wakaawo era bayingira mu kisenge nga bw'obalabaawo ne bagenda bombi basobole ate okubaako kye beekolerawo maama kanange simanyi nakumanya kisajja kino nkitegeera mukwano kanange kisajja kitategeera amagezi talina magezi kino bambi wootabeeranga wakaawo omwami ono bingi nnyo bye yakolanga n'omukyalo ono omukyalo ono ng'amaka agafuula nagage nga buli kimu bakikola kyeyandikoze naawe yakikolanga n'omukyalo ono ndowooza obalaba nga bali mukwano omungi ennyo kisigala mukwano nkusaba obeere mukyala mugumu mama beera mukyala mugumu nakuba basajja mba wange yabaki musajja wange yabaki bannange mama beera mukyala mugumu musajja wange yasula waka mu makaago mu ntebe zo mu nnyumba yo nga we bazannya n'okuzannya bwamusitula bwamukola atya ndowooza okiraba mukwano era olunaku olwo emikolo kati gitagikolebwe mu ddiiro ndowooza omulaba mukwano era oluvannyuma ennyo yamusitula ne bakomekkereza mu kisenge nga bulijjo bwe bakikola emikolo gyabwe bagimaliranga ekyo bannange omusajja ono simanyi kyengenda kukola omusajja nandekera obwana abaana waka mukama katonda nze simanyi nakumanya bannange omusajja nasuula waka n'abaana gatyawulira mwana wa malaya naye bannange dino ndiyite jjogo ndiyite ki kuba mukyalawo agenzeeko ewaabwe mukyalo gwe n'osalawo oleete omukazi wa mulala mu maka mu absence y'omukyalawo ku buliri bwe amasuuka ge gaakera enkya n'ayoza mu nnyumba abaana bo mwe babeera kyokka n'omukyalo ono talina wadde akasonyi wadde akati n'omukyalo ono yandibaako nti yanoba naye omukyala waali maka yagenzeko bugenzi mu kyalo gwe naawe nojja omusajja n'agamba jja tugende ewange naawe n'okwata engoye n'oyambala n'okola kinoogenda mu maka ga mukazi munno it's as if gwe toli mukazi tekisobola kutuuka ku goli musajja bannange abakazi tukola ebintu ebimu nga tumaze kale okulowoozaamu
tumaze okulowooza kiki impact kije kigenda okuleeta public egenda kundowooleza ki tuleme kukola bintu just anyhowly kyokka omwami ono talina wadde akasonyi wadde akatono wadde naye nze nsaasira busaasizi mukyalo oyo mukyala Nantambi era mmugumya wabula katugendeko mu short break then tumanye ate what happened next mu investigations zaffe byonna byaggweerawa tovaako ku ABS television okyali ku program Kalondozi katukomewo. Omukyalo nomulaba n'omwami wo twagenda okukizuula nga baagalana okitegeera bulungi era enfunda nnyingi ze twalaba abantu bano ababiri boolaba awo nga bali babiri. Nga bali mu bifo ebisanyukirwamu era ndowooza okiraba awo nino olunaku olumu bali mu hoteli emu ndowooza olaba awo baasookirako awo mu ka restaurant ya hotel okiraba mukwano nga bali mu kunywa ku sodas beewaamu era ndowooza balaba awo ndowooza okiraba bulungi mukwano era oluvannyuma ennyo baagenda ku swimming pool eri okwo ku hotel okwo kwennyininyini okitegeera mukwano swimming pool okiraba bulungi mukwano ndowooza omulaba awo nga bali ku pool mu mukwano omuyitirivu imagine omwami we yakuleka mu nnyumba n'alekawo abaana bo ng'ali n'omukyalo ono ndowooza obalaba omwami bagenda ku side ya swimming pool mu that very hotel ku hotel eyo yennyini ne bagenda ku side ya swimming pool era oluvannyuma ennyo baavayo ne badda mu gardens ndowooza obalaba awo mu mukwano omuyitirivu ennyo nga basanyufu nga gye nkomezza simanyi bannange kyengenda okukolera Musajja yasindira abaana waka nsentebo nanyasigalufizi simulaba. Omulabi waffe wa ABS television katusooke tukujjukizeemu omukyalo ono bwe yali awakanira omwami we nga tannalaba bintu bino. Ekyobwenzi nange nakibagamba nti ekyobwenzi tesobola kukimuwaayiriza wabula kyenoonyereza sente zaakola ziragawo. Ndowooza obalaba mukwano omwami woono yakyakalanga nnyo baacakalanga nnyo bambi n'omukyalo ono ng'era amuteekamu sente bulijjo ze weebuuza gye zidda sente zaakola ziddawa yaziteekanga mu mukyalo ono lwa nsonga baabeeranga nnyo bonna. Ndowooza obalaba mukwano olaba omwami waawo nga beekutteko in broad daylight okiraba omukwano nga basanyufu nnyo bambi kapa eno yali nsanyufu era akuuma kaffe omulimu gwako kagukola bulungi nnyo era ne kawunzika n'olunaku lwaffe olwo nga ebyo bikasobodde ate okufuna ku lunaku olwo. Omusajja nfuukidde ekizibu simanyi nakumanya kyengenda kukola simanyi kyengenda kukola bannange.
ate nno okyali awo omwami ono omukyala ono gw'olaba ono yayinayo omwana. Omwana oyo omulaba akakana keeru kaana koono omukyala era ndowooza olaba baatambulako ku bumu nga bali basatu ne balinnya takisi obalaba awo. Era omwami wo yaweerera omwana ono, omwami we yaweerera omwana ono, okitegera mukwano, naye ng'ababo bali waka. Okitegera bambi akuuma kaffe kaagoberera abantu bano, kaagoberera omwami wo ng'ali n'omukyala oli kw'ossa n'omwana we, kaabagoberera mpola mpola ng'olabira ddala family eri complete naye ng'abaana bo bali waka batudde. Abaana bo bambi nkusaba okakkane, tugende mu maaso. Okitegera mukwano, nga bwe mbadde nkugamba nti omwana ono bawe yamuweerera era twabakwatako lumu olunaku olwo twafuna amaloboozi gaabwe ng'omwana ayita omwami wo ddadi, yayita omwami wo ddadi. Okitegera mukwano, baatambula bambi ng'omwana we bamukutte ku mukono nga bw'obiraba awo nga tebalina buzibu bwonna, era nga kankitwale nti famire eyo yali yeeyagaza wadde omwana ono si mwana wa bbaawo, naye ng'omwami ono yatwalanga omwana oyo nga muwala we owa ddala, nga yamushopingira ebintu by'oku ssomero, yamukolera buli kimu, yamwambaza kw'ossa n'omukyala oyo. School fees omwami oyo nga yazisasula, naye ng'abaana bo bali waka nga bwe nkugambye batudde. School fees zikubuze, tolina gy'ozijja. Sente z'obadde weebuuza omwami wo zaakola nga zigenda mu famire eyo ey'omukyala oyo, nga zigenda ku mukyala kw'ossa n'omwana. Era baatambula olunaku olwo okutuusa lwe baasanga takisi nga bw'obalaba omukwano. Baatambula bwe bagenda nga banyumya, obalaba awo bwe banyumya mu mpola mpola nga bambi beeyagaza. Era ndowooza obalaba akuuma kaabakwata, kaabalondoola okutuusa ku takisi ne batuuka